ne Honorable Muwanga Kivumbi nga mu pritiking obululu Mugambe namuga tomugamba namugamba nkimanyi ali ku TV mugamba ajja nkwatira wabwero buni bwajja no nga shecha agenda maaso naye nze nkutegeeza Honorable Nabanja Prime Minister Premier twakwambudde David wabya Prime Minister kati nze bwemba muhandolinga ngo mbaka weka kumiro era kino nkimugamba nze amazina gaddiikula ge nalaba wali ekawempe nze namwambula dda ekyo nkikubulira namwambulira ensongezi nkubuulira abantu be nayambudde ebifo byaffe bali aba nayambudde Honorable Nabanja nkugambye namwambudde ekifo ekyo ekya Prime Minister kubanga byayogera tebiweesa ggwanga kitiibwa ekyo kifo kya Prime Minister tekimusaana number 1 ekyakimwambuziza okubanga number 1 bwe yagenda ekawempe n'agamba mbu abantu b'ekawempe temufuna services fone tetumanyi bifa kawempe omubaka wamwe tatuuka Prime Minister ne mulaba ku stage bamuwadde nno security bwadiikula bwawanika bwayawuza bwagendera Prime Minister nze byo nembi mwambula lastly balamu balugahale nsaba akola ekintu eki either dayo mu bivulu oba akolebwa minister ekimu ku byo he is going to be forced Adam zino public offices bw'obeera minister abaana baffe bawanga ba minister ekitiibwa gwe minister adda mu public office n'oyagala okujagalala nkugambye tugenda kukakkanya Prime Minister Nabanja nze sigenda kuddamu lwaki to addressing nga kyeyogera nkikugambye nti kyekimwambu that is why nkugambye nti nze mwambuddeko ekifo Adamu namuga munayuganda omuzi w'emisango bamukwata batya twamugamba twali tukyali mu kalulu ne tumugamba ne Honorable Namboze n'amugamba nti bwannamuga oba abayina akalulu nga babbye mubayise nga ababbi ba boda we babakola mubasange mubakwate amukubye amwokyeza amwokye kuba mubbi. Yes, awo nyini mwetugenda okubanga tutandikira Kuyigi Updates TV ko sinzo bango tuuliza mukwano gwange era ng'okola kyamaanyi nnyo kwekumira ku mayengo gano era tukwebaza nnyo buli kimu kyoteekamu okubanga weekuumira ku mayengo gano aga Kuyigi Updates TV. Gwatana tweyungako kirya wansi olwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Embeera yeeyo yakazigizi jjukira nti nno luli nabaleetako information nga mbalaga nabalaga akatambi Nabanja ng'agezaako okubanga ali mu studio ng'agamba nti nno ti ab'ekibiina kya National Unity Platform balabibwako nga bagenda mu maaso n'okubanga batiikinga obululu mu kalulu akaaliwo e Kawempe North by-elections gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nga omanyi nti bintu byakwekaza nti tebasobola kuswala mulundi gumbagala okulaga mukama waabwe nti amaanyi bakyagayinayo mu bantu era nga n'essuubi gyerima ne mu kyo mukola kino bakoleddemu ensobi nnyingi nnyo ezitagambika. So nze ŋŋamba nti nno beetaaga okuba nga bakansolingibwa ku ngeri politics gyalina okutambulamu n'engeri y'okwekumakuma okusobola nga bakomawo mu balonzi baabwe. Yes, oli ku Kuyigi Updates TV kusinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga aliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekaani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Kuyigi Updates TV mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Kuyigi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya
nawe nkutumiddeko ennyo naye jjangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 6794 eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde kati buli muntu alina kubeera vigilant olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwe mukwano gwange waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emu maaso weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo so kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino so nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza osubscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Update TV mwebatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.